Poliisi eyitiddwa bukubirira okusobola okuzza embeera mu nteeko olulala abatuuze okuva mu bitundu by'Emukono ebyenjawulo okwesera akajigiri ne bamba ssentebe wa disitulikiti y'Emukono Francis Lukoya Mukome ne bakansala byali batuuziza kanso mu ofiisi y'okuyisa bajeti y'omwaka 2016-2017. Kyetusaba Lukoya kiri kimu ave mu ofiisi ye wano agenda wali abatuuze b'Emukono bakyusa obuyinza ne babuwa omuntu asaanidde nga disitulikiti emaze okutabanguka kati olwaleero ssentebe abaddeko ayagala okukozesa obuyinza bwe ng'akuza n'obusene ne bakansala ennaku nnyingi nnyo otuba kukuloza kubakusiba kusiba tulina abawamaguzi musinga bamulangidde obubi n'okwagala okuyisa obukiiko okuli akibitaka n'obulala bwalondereko bakansala abaagwa mu kalulu ka bonna akakagwa. Lukoya okusala okutuuza kanso mu ofiisi y'ekididi abatuuze okugumba mu kifo omutuuzi bwa kanso nga balinze bakansala balabe bateesa nabo ne beerema ng'ekibajje mu mbeera kwe kuwulira nti ate bano batandise kanso mu ofiisi ng'olwo essaawa zibadde zigenda 9 ez'olweggulo. Disitulikiti erina okutambula nga tumaze okuyisa bajeti ogana okuyisa bajeti ebintu ebigenda okukolebwa biri mu bajeti gye twagala okuyisa siya nga kiggunga tukiraba ndi munnamukono abantu b'Emukono bagala services abantu bagala enguudo ziri mu budget bagala ebyobulamu biri mu budget. You get the point. Lukoya ne bakansala batunudde ebikalo awamu kuba ne batandika okukuba amasimu agabatasobole nga kituuta obudde nga poliisi tenatuuka. Oluvannyuma poliisi ng'eduumirwa ku lya poliisi y'Emukono Isaac Kamugu bayingiddewo kyokka mu kifo ky'okwambalira ababya ofiisi ate bazze mu kukiriza Lukoya nga baagala bamuwa obukuumi ave mu ofiisi. Tekiba ndowooza kya mazima, tekiba kya mukwano, tekiba kirambulukufu, kiba tekinyuma ku ssaawa eno okulonda obukiiko obulekere munno nga gwogenze. Tekinyuma emirimu oba gikonzibe obukiiko bandikoze tunagenda ku muliraano tukkirizibwa okukozesa akakiiko konna katuliraanye Buyikwe, Buvuma, Kayunga. Wadde nga Asuse Kwelema Lukoya aludde Akinapondo ka poliisi nemurekera okuva mu ofiisi kyokka aganya okugenda ebweru abeekalakasi gye babadde balunidi n'agenda yeegalira mu ofiisi eyakulira abakozi. Poliisi eyiddwa mu bungi okuuma ekitebe kya disitulikiti okutuusa nga embeerezi mu nteeko. Henry Nsubuga ne David Musika Lyankolo byakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.